olw'okubanga balina pasono balina obukubagano obuli pasono ye ne Anita Amongo begereza eno oba bekwanidde basajja oba bakoze ekine Namuganza najja n'agamba oyo yakola embaga ey'ekiwani ate nga bwebitunamu natuyirabika bituufu otegera oyo yagenda n'afumbirwa musajja wa munne n'amufumbirwa mu bukyamu kuba mu mateeka g'e Uganda tulowooza nti Namuganza yalina ensonga so obwo bwali bukubagano bwabwe ekibadde mu ddiiro twite yeyajjanga nti eno yabaddemu justice against Namuganza naye ng'ate mu kulonda n'abawaka bannooko baalimu what went wrong, what did not happen? Namuganza okugoba Namuganza okusooka njagala okanye nange nti tutuula ne twogeramu ku nsonga ezimu naye eno opinion yange nkakasa bannange nabo bagigabana nti Namuganza kyali kituufu okumugoba naye nga bamugobera ki waliwo embeera omwana n'ayokya ennyumba n'ategera ennyumba omuliro naye n'omubonereza olw'obutayera kujja oba olw'okukontana olw'okusooza munne wabawo ekitakwatagana Namuganza kyali kituufu bamusensayire bamugobere naye balina mugoba lwa bubbi okubba ettaka ly'enaggulu naye nga bw'omanyi nti eno gavumenti yababbi obubbi ye economic activity bwe bakubuuza nti gavumenti ya Museveni ekola ki ekola economic activity kikoza economic activity nyamba tuvunule mu Uganda ekivaamu ensimbi ensimbi abantu bali mu gavumenti ya Museveni bajja mu nsimbi mu bubbi so Namuganza ekyo sikyendera nnyo kyobagambye ate kati sikwe bakoma mulimu abamu balina bizinesi zaabwe ez'okubba anyway bw'obona onzikiriza Namuganza balina omugoba naye balina mugobera bubbi kubba ttaka ly'enaggulu naye bali tebasobola mugobera ttaka kubba ttaka ly'enaggulu kubanga bonna ababbi bonna baaligabana genda onoonyereze ku sipiika wa paliyamenti ku kibba ttaka ery'ekayunga n'ebirala bifaanana bwe bityo so nze sakkiriziganya na kuyiikira Namuganza olw'okubanga balina pasono balina obukubagano obuli pasono ye ne Anita Amongo begereza eno oba bekwanidde basajja oba bakoze ekine Namuganza najja n'agamba oyo yakola embaga ey'ekiwani ate nga bwebitunamu natuyirabika bituufu otegera oyo yagenda n'afumbirwa musajja wa munne n'amufumbirwa mu bukyamu kuba mu mateeka g'e Uganda tulowooza nti Namuganza yalina ensonga so obwo bwali bukubagano bwabwe bagenda ne bakubagana eyo mu constituency zaabwe oba bayombedde mu bbaala oba neyamugambye nti akazigo kewakozeseza eketeka engalo kazireseemu ebiddugavu nze nina akasingako n'ebirala efaanana bwe bityo ne babijjaeyo ne babireeta mu paliyamenti n'ayita ababaka ba paliyamenti nabo ne bajjanga engoodoola ne bakola ki ne bakola kye bakoze eyo nsonga laki tugimuyitamu of justice muganda wange paliyamenti eyitibwa okkiriza yalina ogoba waliwo ensonga ne bava ku nsonga ne badda ku kasonga njagala paliyamenti eyo nkulage nti yafuuka kisasalala waliwo obuzibu ng'emiwendo gy'ebintu gyekanamye amafuta gekanamye n'ebirala bifaanana bwe bityo bayita paliyamenti okujja okuteesa ku miwendo gy'ebintu ebiyingiza bannayuganda walabayo bano teyawera nakwota naye Anita Amongo yasobola okuyita ababaka ba paliyamenti nekubako kabindo bwe nga bagenda okugoba mukazi munne kubanga yamugambidde ku lulenzi lwe kubanga yamugambye ku bufumbo bwe yayita olw'ekimanyi nebyo yayifaanana mufuna bwolukiriza atuleezemu awo ensonga y'Omuganza n'ogenda okwogera ku bufumbo baali bamaze omutandikako issue was bwe baali bamunoonyerezaako ku nsonga y'ettaka n'afuna n'abako radio ne TV kwe yagenda kakiyite n'avoola oba n'avuma n'atyobola palamenti yabyogera ku radio kokka yajja ku fulo ya paliyamenti n'agasimbagana n'Anita Amongo n'amugamba nti obufumbo obwo
bwakiwani naye kati nga bwe kugambye saagala tusigale ku nsonga kugambye busonga butonotono buyinza okuba busonga butono najja n'aleeta bannaffe bonna bonna ekyannuma n'ekyaluma bannayuganda bonna okulaba nti ababaka bano tebaakuŋŋaana ku nsonga eyinyiga bannayuganda bonna okujja okugisabira amagezi ate olukiiko lw'eggwanga olukulu naye olukiiko lw'eggwanga olukulu ne lutuula lujje lugonjole ensonga ey'omuntu eri pasona ey'abakazi ababiri abali batwanagana nze nalabanga ekikyamu era twavaayo ne tukyogerako nti wali mob justice okola ki okuyingira Namuganza bandibadde bamugoba kuba ensonga entuufu naye azikiriza wasinzidde ku bamemba baffe naddala opposition abaakozesebwa okola ekyomunange si gwe gwasooka bamemba n'aba opposition n'ab'ekibiina kyenkulembera kyennyini aba NUP okukozesebwa era bw'oba weetegereza bangi bakyakozesebwa okugeza njagala ojjukire nti Muhammad Nsereko bwe yaleeta etteeka lye eriziba abantu emimwa eribagaana okuloopa omusango nti bw'oba osanga omuseegu ng'akwata omwana n'omulikodinga ofuna obujulizi oba bw'osanga omubbi ngabba ebintu by'abantu n'omulikodinga ofuna obujulizi oza omusango oba ozizza musango kubanga omubbi tomwebuuzizzaako oba omutemu tomwebuuzizzaako nga temuli muntu byafa ojja kusibwa oba ebifaanana bwe bityo bwe yaleeta etteeka eri wadde lyafaanana ng'eryekigwagwa mwanattu omu ku baalisayininga yali memba wange ewa palamenti nga yakiikirira bwennyini ekitebe kyaffe wekiri so kyali kyannaku naye nga bwe tugambye si gwe mulundi ogusoose mbigibazze bigenda maaso bwe baali baagala okugoba funeral zaake mu commission nga era sipiika akikola ku lulwe nga ye onvuma otya omanyi tulina sipiika bambi tali confident bambi teekiririzaamu yeetya teekiririzaamu atya n'okulaga nti mutuukavu nti mukazi mufirika so gwesigale eyo nze gyendi so bambi omusaasira kati yali so sparked so triggered by something so trivial ngako n'agenda n'abakuŋŋaanya bawadde sente bawadde miliyoni 5 era ne bakuŋŋaana asobole okulaga amaanyi era bakozesa member opposition nze kennyini gwe nalonda nenfula chairman w'akakiiko akalokobakozesa honorable Ojala Makendusi okuyisawo ekintu ekyo bize bibeerawo emirundi mingi bwe baali baagala okugoba Musenero olw'obubbi ng'ayambibwako Museveni nja kujjukira nti Museveni yamuwolereza Musenero yagamba decorated something mu research yawe tebamuzanyira for your science decorated scientist ne bamuwa ssente mpitiri tetuddangamu okumanya kyagenda maaso naye era abalemesa omugoba abamu kugo bali bafuza opposition kankweyo example endala esembayo tubonaabona nekiwamba abantu bawamba abantu baffe babatulugunya babatta bwe twali tusindika ba kampala netwabasindika mugende mukiikirira abantu naye bwe baleeta motion ey'okusensalinga oba okugoba minisita wa security Jim Muwezi olw'ebikolobero bino ebigenda maaso mu ggwanga emikono gyabula mu baffe bennyini so si gwe gusoose si gwe gwokubiri kitagenda maaso ensonga lwaki nze ababaka tutuula buli wabawo ensonga ne tukubaganya ebirowoozo ne tuvaayo ne position eyaffe naye abamu batuuka eyo ne bakola byabwe ojja kujjukira nti bwe babawa enguzi eya miliyoni 8 nga bazinona wa Anita Amonge waka abamu twabiwulyabuuliza ebyo twatuula byali bituufu era bwe biba tebituusi bituufu Anita Amonge mpawabira nti nkuwayiriza ndiwabulirira ababaka ntegedde kubanga bwe mba nimba baziza musango naye twatuula netukkaanya bannange sente za Uganda muzizeeyo mwekaanye enguzi n'abagigaba n'abagirya twakisalawo naye si bangi abazizaayo ate neyazizaayo Kagabo era naye yatuuka neyeefuula nga bwe wakirabye ku Eric Mwesigwawo so nze ababaka bange n'abakulembeze bange bonna tubakwasa abantu nti ffe
enforcement yaffe eri mu bantu era mbagamba nti bannange sijja kulinjirira muntu yenna, sijja kubikirira muntu yenna, tujja kubeera nga beerufu era tukiteeke mu bantu nga bwe kiri. Abantu be bajja okubasalira amagezi kuba nkakasa abantu balina ansa zaabwe.